so kati okwagaliza n'okubonereza munno okubonereza kwa Katonda era mu ababonereza abannammwe ku nsingo gyeko kooti Allah ya malimanya bwali balamula kati ate bano abaana bafa bali mu military gundi kooti balina emisango lwaki abaana bawusanga n'obukofiira baleeta mu military court ate bosanga ne mundu n'obatwala mu high court olaba ffe abalina zi office ffe tukaaba nyinemu yebisekuti yango osaba bulangiti abakungu ba government buliko amazi agateeka wano era okasanga wakacupa nga kajjudde okujjako abantu abavudderango teri mukungu wa government yalidde mulumbe wa olanya okumanya bagenze wala abamu ne microphone bazifuuyira n'agaseekako n'akatambaala Allahu akbar somwene kuddira bintu byonna tubizingire mu olanya nti katuweweereko abantu abatubadde batubanja ebbeeyi y'ebirime omanyi sebo mulyaza amaanya sebo kati waliwo okimanyi nti omuntu asula mu kyalo ng'agamba tuli ku lwombe lw'olanya kati ne gavumenti we yafuuse gwe njagala ombuulire ogendako ku mikolo oyi wa kamera ondagireyo omukungu ng'alya oba ng'anywa omanyi bagamba ebisiika ebyo asooka kubeera mu mmotoka n'asooka alya akokola b'emmotoka epakinze nga tannavaamu abakutuza oba kulya kabbaga oba kakeeki kati n'alyoka ajja nga yingini agisibye kati ffe tugenda batulasitinga tutya naye ng'ebyo byonna mu bireesi kyekintu kye tubagamba amalwaliro tujja kiyimba nga luyimba amalwaliro akati mukasa erinnya lya muhoozi mulyogeredde liganye newe bamuwa red carpet newe bamuwa biki Katonda yakuwandako eddusu oba okitegeera era okujjako ng'alikozesa magye mwami Museveni yesimbawo ne Saamu Kuteesa emawogola mu kinaana Saamu Kuteesa n'amuwangu upcoming bagenda okugamba tuleeta upcoming ogenda okulaba nga Sembogga yazze upcoming Kyagulanyi yedde emyaka 36 mu mwezi ogwo n'akuba hit ffe tulina kuzino bagiyita vibe n'akuba vibe era ekyali waggulu kati vibe yabwe kuno okulonda ne Museveni kwatuuse n'omwekyaya n'agamba nti kandeete balunnyanja bavubi naye kyanga bamanyi n'otugamba ente eziba ziva embalala esanga ente eri mu Buganda wano ng'eri kumwaneka kookirabe kyakuleeta mu Buganda ebebonaabona mweri zeetaanya kubanga n'ensomesaayo tekwatagala nawanga gatulinaanye tuli mu East Africa kati olwaleero bali batandika dde okukola line e Dar es Salaam n'abanagizimba okyaba traininga ogenda basanga nti so tuyina okutereeza eggwanga lino mwami Museveni we lyakyamira okuva mu 1990 mwami Museveni we yakwata obuyinza mu 1986 yagenda mu 9 oyo yali mwami Museveni era mwami Museveni wa 9 wasanga ono amutunuulira bwati nagamba nga ninganga gwe mmanyi wali osanzeeko ku obiwo ng'ensi yamukuba n'omuga nasoma ne kitaawo n'omuga Lubega gwe mutabani wa Lubega ayasomanga erubiri nagamba Lubega ki ndi Abdallah naga nedda yenze ng'ensi emunyize squeeze Uganda twebaza omukama bulamba atuwadde olunaku olwaleero tukomyewo ne Hajj Governor Mulyanyama lumusinga okwagala ennaku zinankaddemu bakwagala buli nnaku 3 nembagamba oliye betunamuteeka n'ennaku 3 ate byalina okukola ennaku enda nabikola so webale kuweereza eggwanga webale kwagalibwa twebaza ate ne Allah subhanahu wa ta'ala mu kizibu kino nti nakusobozesa okuba nti nokyali mulamu n'okuweereza abantu bo aba Uganda naddala ab'emakindye wano bakwagadde nnyo okuli Momo ne Sarah ne SK abali mu Bungereza they are your friends very very much awali omukyalo omu naye mukadde ali Bungereza yagamba bw'obanga otandise okanazisuuka ogamba kulabirira abakadde omutegeezangako n'atandika awamu naawe kuba nti no you speak sense ate gamba yogera bizimba eggwanga mwena abali ku programu eno ndi behind the camera nga bulijjo Hewa Rogers Dr. Tyler Rogers the flash station Uganda okwaweereza tulina Hajji Mulyanyama okutuyisizaamu mu current issues eziri mu ggwanga ffe bani Hajji abakyali omu naawe tuna akaseera k'otuwa
bwetwe tugamba tusaba twogereko naawe yogereko eri eggwanga n'ensi yonna obudde okutuwa kwebaliza olw'ekintu ekyo. Amina. Mikwano gyaffe mwenna abali e Bungereza, abali South Africa, abali mu Asia, abali mu America, abali Australia, Africa yonna, mikwano gyaffe abali e Dubai ne banna Uganda, ba key stakeholders, mikwano gyange mwenna abatava ku Flash TV Uganda, mbalamusiza nnyo mwenna mwebali nnyo kulwanga temutulaba buli lunaku. Sooka okwebaza Mukama Katonda olw'okuba nti yatujja ku Ramadhaani eri ekisiibo kyaffe sawumu, ate n'atutuusa ku eno, ate n'atuwa n'obulamu kuba bannaffe bangi wakati awo bagenze, ate era ebisiibo ne bikwatagana. Kimanyi bulungi bannange Abakristu oba Abakristaayo bali mu nnaku za kalema, era tugenda ndowooza mu nnaku ntono nnyo tujja kuba tugenda mu Pasika. So kya mukisa mulungi nti Katonda atuwadde obulamu okuva ku lwetwali nammwe ate tukomyewo. Ate ne neebaza ne ba Flash TV otunoonya, kubanga kati nga we mulaba eggwanga lyonna liba lirindirira Flash TV etuwaaki, ate naffe ne tugezaako okulaba nga tuwaayo obudde. Mikwano gyaffe munaatusonyiwa emirimu nga bwe gibeera sigamba nti tetwagala kubanga twogerako gyammwe, naye ate era nga we nabagamba nti oluusi laffe tulina okuwummula kubanga munnabyabufuzi taba nga kikere kya mu lutobazi nti buli lwaggulo kirina okukaaba. Tulina okuba nga twewummuza, ate ne tujja n'ekyo nga naffe ono dokita watugamba nti nkwetaaga tugenda kwogera ku kino, n'okiwaayo obudde n'okinoonyerezaako era n'okibuuliriza kubanga si ffe bagezi. Naye oluusi abantu nammwe abali eyo nga wentera obbagamba, oluusi mutugamba nti ensonga eno eri ABCD, nze nenzija wano ne tuba nga twogera najja, naye nga mbalamusizaako nnyo mikwano gyange mwenna abawuliriza abaffe. Manyi ennaku emu etuluma ffenna, obulwadde obumu butuluma ffenna, newankubadde mulaba nga nze ndi mulamu, naye mu mutima bwe nnengera omuntu ng'ali bubi, omuntu abuliddwa ekyokulya. Waliwo omusajja omu yagambye nti bw'osiiba ng'owagira Museveni oba osiibidde bwereere. Kubanga abantu yabasiibya dda, abantu kino ekisiibo kya sawumu kye kya Katonda, naye ate waliwo n'ekisiibo kya mwami Museveni kye yawedde abantu olw'obwavu n'enjala, ng'abantu basiiba. So kati ekisiibo kino ekya Allah tusaasire, naye waliwo ate be twasanze nga basiiba dda, ate bo oluusi nga basiiba n'ennaku 3 nnya nga talidde. So omusajja bwe yagambye ekigambo ekyo neewuunyizza nnyo nti bw'osiiba ate ng'owagira Museveni oba osiibidde bwerere, kubanga alina baabonereza bangi mu bwavu bw'atadde mu nsi nga bafa enjala, bafa endwadde. Kakati olina okulaba nga eyo nayo mpagi nnamba oyinza obula nga togituukiriza, omuntu atayagaliza, kubanga ffe mu Busiraamu okwagaliza kintu kikulu nnyo. Dokita, buli wonjagaliza ntunule kamera oba onjagaliza, ekyo kikuweesa ejjana okwagaliza. Omusajja omu Allah nabbi yamukakatikako n'agamba oyo wa mujjana, kwagaliza na kusonyiwa, era naye n'asaba abamusonyiwa, Allah n'amukakatako nti oyo omusajja wa mujjana. Era baswahaba abamu kyabeewuunyisa nnyo ng'omusajja bamumanyi imaani ye yeeyo, si ye yali awo imaani kaali. Naye omusajja nabbi n'abagamba nti omusajja oyo gwe mulaba ajja mu muzikiti wa mujjana. Bagenda okukinoonyerezaako, oli swahaba omu agenza awaka akinoonyereze, n'amubuuza naye ddala kiki? Ojjukira olunaku bweruti ne bweruti wali oyingira mu muzikiti nti ye nabbi yali tannakulabako n'afuna obubaka oli wa mujjana, nti kikyokola ddala ennyo ekiri kutwala mujjana. N'amugamba nti bwe mba sinneebaka nsaba Katonda ansonyiwe, abo benyiizizza bansonyiwe, ate nange n'ensonyiwa abo be mbanyiizizza buli lunaku. Ekyokubiri njagaliza, njagaliza kyendowooza Allah kwe yasinzira nampa ejjana. So kati bwe mbanga mutwagaliza ng'oyagaliza munno, kyova olaba ffe tusomeddwa egamba nti Allah ntaasaako abalabe bange ab'olwatu n'abatali ba lwatu, n'abo abansekera ku ngulu nga munda tebaseka bangi. Ng'oli talina kye wamukola naye nga gabugambi dokita ayiwa simwagala, mulya nnyama simwagala. So mikwano gyange abo be London, oli nagandize bagenda e London naye abaana bagundi sibaagala, oba bagenda mu America. Oli mubambi omukazi watu n'agenda e Dubai okukola n'agula kapolitike eyo erusango oba oli n'amufitina ne bakadde be n'abawalana. So kati Katonda oluusi tusaba naddala mu kisiibo kino mu mwezi guno ogwa Ramadhan tusonyiwagane, tuleme okugeya. Wakiri okugeya munno mwatulire akunyigire lumuki.
kubanga omukazi omu yavaamu ebifi by'ennyama nga biwandagala wali mu kisiibo bisoose kuba ndi muramandaani naye bagenda okubuuza nti omukazi oyo yakola ki nti yageya munne mu kisiibo okwagaliza ate tolina kubonereza gwekimanyi nti omukazi omu yakuba embwa Katonda namubonereza ate omu yakuba kapa Katonda namubonereza omuliro nze nkugambye biri wano omuntu n'avuma abalema n'avuma baki ne batabaako kye bamukola naye oli yakuba kapa ogimanyi kapa Katonda namubonereza ate oli nawa embwa amazzi ng'egenda kufa ennyonta n'amuwejjana naye ng'ate embwa Katonda yagigaana olaba ekisa Katonda tatukkiriza kukwata ku mbwa naye ono yagiwa amazzi n'amuwejjana kubanga yalaba ng'egenda kukola ki gwe toli entitled kukosa bulamu bwa munno tekikosira kugambye oli Katonda yawa amazzi Katonda n'amuwejjana ate oli n'akuba kapa etalina mutawaana ne Katonda teyagyogerako mu biziizibwa so kati okwagaliza n'okubonereza munno okubonereza kwa Katonda era mu ababonereza bannammwe ku nsingo gyeko kooti Allah yamalimanya bwali balamula eyo naye eri kubalire kati ate bano abaana baffe abali mu military gundi kooti balina emisango lwaki abaana bawusanga n'obukofiira baleeta mu military court ate bosanga n'emmundu n'obatwala mu high court botebereza ogamba nti baatema nga tebasajja batu naye omuntu gosanze n'akakofiira ng'abayimbi ababawagira babwambala n'omutwala mu kooti kooti marshal ey'amagye omwana wattu n'abonaabona emyezi 6 ali eyo naye ate noddira abantu bakanyamunyu abakuba abantu amasasi ngo ensi eraba n'agenda n'awaayo n'ente ate yo n'omutwala mu high court bwe bwenkanya so obusi bwenkanya n'akatono so bwe tutyo bwe tutambula mu ggwanga lyaffe liri ku bikukujju naye Allah ye bw'atyo guluddene walibaawo olunaku mu nnaku wakyusaamu Allah nga yakyusizaamu bw'ati oyinza okwewuunya ensi ajja kukyusaamu abantu abadde abalamuzi bafuuka abalamuzi gwali omanyi nti tulituuka mu kiseera ng'ate abasirikale be bakebera abasawo omusawo aba ayingira mu akashiya ate owasabasiini yamukebera tempuriki Katonda bannange yakebera Dr. Ewa Katonda yaleeta endwadde ng'abamanyi nga abatali bamanyi ate ne bagirinako obugugu gwekimanyi nti nze nasomesanga covid atali dokita mu biseera bya covid ne bavya ekiti nga n'abasawo bennyini beetya ensi Katonda mu Katonda abantu Allahu Akbar Katonda afunya bwati woba oyagala okulaba Katonda nti akwata bwati nabadde ndaba muganda wange Olanya Right Honorable former olwaleero lwakoma okubeera mu kibuga Kampala oba oyagala toyagala nabadde mulaba ng'akuba bampu neŋŋamba amazina gano Olanya agenzi Olanya abadde ayogera so n'olwekyo mwe mwenna abazanyisa Allah abazanyisa Katonda oyo gwe tusoma kitaffe ali mu ggulu ne tusoma ali Fatiha bannange ensi bwetyo ensozi ze zitakungulwa era njagala okuddamu okwebaza abasajja ba immigration eyo ku passport babawe space emala bagezaako kye bakola naye abantu bangi ekiri ku immigration bannange babawe space olaba nga bagezaako okuwa service naye babazimbire bagavu internal affair bagiwe ssente ezimba awantu awagazi otherwise abantu bayinza n'okuziira ate tewalina kantini oba tebazikkiriza bateekewo kantini munda babawe ssente Ministry of Internal Affairs efune supplementary budget efune ssente ekole ng'abantu abanona passport bafa kuno n'eri ku military obudirisa kubanga basoma abantu nga mukaaga naye otuukayo saawa nga 10 nga kati 9 ng'abantu bakyali bati olwa space abantu balina we bapakinga abantu balina we batuula wabamala so n'olwekyo eyo nayo topic y'amaanyi nnyo era mu lyanyama ng'ogyeko bino gavumenti ekole supplementary budget ezimbe ekyambogo na wano ku Portbelo Avenue baluzira Avenue awali internal affair
ba director bafune space, abantu abanona passport bafune space, bafune obutebe bwe batuula kubanga abantu batambulira ku kkubo. Bano abakozi baffe bo bagezaako okwanguyiriza naye ebifo bye bakoleramu tebimala okugamba kisaana kubanga kati nga mulina obudirisa nga 40 obulimu abakugu. Era babawe ne recruitment abakozi abalala budget bajongereko mu internal affair. Babalo okulaba nga bayamba abantu baffe kubanga ekiri ku internal affair abantu basaba passport zimayije balaga. Netse naloza haji nti bana Uganda bakoye Uganda. Sajja yagamba bwofuna chance. Tema. Sita kutema. Kwemulule. Kubanga okutema baba kulaba. Bwofuna chance. Chivemu. Tema. Ngakaleka nkozesa ekyo kyompadde. Tema. Nati mukulembeze yatugamba. Ne bwentema. Embere eganyi kanteme. Kugambye bwofuna chance. Olaba ffe abalina zi office ffe tukaaba. Nyine mu yebise kuti yango osaba bulangiti. Abali mu government bennyini bakaba. Olwaleero ekiri mu ggwanga kika Katonda y'amaanyi. So n'olwekyo nga twogera ku biri mu nsi nga tukyagenda mu maaso n'okungubagira abadde owulira ensi tokyagamba nti speaker abajja kubika wajja kubawo olunaku mu nnaku essaawa mu ssaawa eddakiika mu ddakiika seconds mu seconds ng'oli wanca oba obadde wa leero oba kati bateekayo gwe obutomala biseera ffe mu Busiraamu tugamba ayina Abubakari ayina Amuza ng'ogenda mu Bayibuli noonya Matayo noonya Pawulo noonya Bayokaana ababatiza so omala biseera byabwerera abasajja baaliwo bagoliraasi so n'olwekyo oba obonyaabonya munnyo mu nsi muno kubamu olunaku lwe bali kubika abantu nga baga mulya nnyama afudde okimanyi ekintu ekyo ekyewuunyisa nga kyogamba mulya nnyama afudde abamu baga n'oyo afa. So kati olwaleero olanya ebimwogerwako ebimu si bya kkaka ebimu byebyo bye yakolerera. Lumu faaza yatugamba faaza kibi yatugamba ekitabo kyo oyina ekitabo kyo kye bagenda tugenda okusomako tetugenda kusoma ku kyange oyina ekikyo kye tugenda okusomako. So n'olwekyo buli omu akolerera ekitabo kye mikwano gyange buli omu akolere programu yange eno nabasuubiza nsooka kukyusa mindset y'abantu. Buli muntu akolerera ekitabo kye. Bangamba nti kyebalise kiggula luggi ate banyumirwanga topic. Nate kumbe goba tukolerere ekitabo kyaffe ekitabo kino kye tuli tuyinza okwogerako kubanga bagamba omufuta ayogerwako bibi naye tutabyogere n'ekitabo kyoba wakikolerera. Era abantu bagenda kujja era nze nabaddeko mulumbe Oulanya saayingidde naye kye nazuddeyo nga tukyamukungubakira. Okimanyi nti abakungu ba gavumenti tebanywa mazzi gonna gasigalawo mu butebe ekiri wane muyengo amazzi abantu b'ekyalo bwedda be bagatwala. Atosana okwekyo negundi ono gwe bayita Tumukunde yageze n'atugamba nti abakungu bonna boolabaabo babaze ku mikolo chapati wane kubamu nkugambye nze nalabye ekyabadde mulumbe teri anywa amazzi tebereza abakungu ba gavumenti buli gwa amazzi agateeka wano era okasanga wakacupa nga kajjudde okujjako abantu abavudde rango teri mukungu wa gavumenti yalidde mulumbe wa Oulanya oterera n'okuterera tontunuulira teri mukungu wa gavumenti ayakutta amazzi okuva mayiti bwe yatuuka emuyenga wali mu kiwafu teri mukungu wa gavumenti yabadde anywa amazzi ge bamuwa okumanya bagenze wala abamu ne microphone bazifuuyira n'agasekako n'akatambaala Allahu Akbar. Ebimu tujja kuseka mukumanti no ye government bwe tutuusizza kiki baviire batunyonyo teriyo mukungu wa gavumenti ayabadde anywa amazzi mu lumbe lw'Oulanya era bagamuwa akwata bulungi n'akateeka wano era twagasanzeewo zomanyi bye nagamba nti buli wompita awaka era beeranda ne bampita munegendereze nja kujja mashallah n'abamu America naye teri n'abe Netherland bona bangambye tukuyita mu misomo gyaffe n'emirala Katonda atusaasire nja kujja nga mumpeereza invitation letter owulidde kubanga sitambula nzekka ntambula ne kamera nabane delegation ya esobola mbeera ne delegation abamu bagenda ne bampeerezayo invitation nga nganda
mwe mwansitula amadaala kakati sitambula tebampita buyisi bw'omu nsega y'ebika delegation yange eba na vaani ngonona ku airport by the way abantu baffe batwala abayimbi ennyimba zikyusa obulamu bw'abantu naye okwogera kwaffe tulina okukolanga mu nsi ezo ne tubasangayo bambi ne tubajjukiza ewaabwe era ensi yaabwe ne bajagala yensonga lwaki tubeera ne flag ezo kubajjukiza nsi Uganda kubajjukiza East Africa so n'olwekyo ekyabadde woolanya ekyo nakirabye emmere bakyalo ate ng'emmere yabadde ewunya akawoowo ate n'abantu tebamanyi oba ba A+ be bali ku maiti yoolanya kubanga engeri gye beposition ze bali trend nnyo wali yatugambye nti abusiba sa A+ sebo olaba omanyi abayekera baali bakyali mu nsiko eyeruwero waliwo omugaba guyita Mayanja kakati lwakasiisi yakwatanga abayekera ne babasimbisa layini ne bayimba ennyimba z'amagye oba okukumba tusoto kuliya omanyi nti ali trend akyuka kati ne bajjamu alikyuse ne bagamba ono yali trend muyekera kakati nawono olaba owa A+ enkyuka ye aba A+ bali mu kutambuza kitabo ky'aba visitors wano omulambo ogukuuma abantu bali trend obalaba obwedandabira ku bakungu nga batuuka Justice Dolo yatuuka ku lumbe nendaba yali akuuma omulambo bwe yakyukamu n'okuba saluti nengamba ate owa A+ yali terezezza bibuli bano nga basabise bubi ekintu kyabwe abantu bambadde engoye za A+ naye saluti gye yakuba owa A+ akuba saluti yafuuka ddi munnamagye civilian ku civilian naye olwokuba omujaasi alina okukubira oli mukungu we nabuukidde nga bano abakuuma omulambo ba A+ bali eno ne kamera ezimu si za A+ ziyitiridde okuba ez'amaanyi A+ mweri naye leero mukuta ate n'ekitabo ekimu ate gwe bannanga omulambo gw'olanya guliko ebintu bingi esembayo kwolanya ngende ku nsonga we nabadde ntegedde nti aba NRM bamanyi oluzungu kankubuulire aba NRM leero we ntegedde nti boogera nze nali basajja manyi baweereza bakasiru kubanga ensonga mu parliament zibeerawo teryazinyega ne baleeta ensonga nti ebbeeyi y'ebintu gye twabagambanga mu kampeni nti mu mwaka gumu ensi egenda kukyuka teryanyega naye sebo ku mulambo gw'olanya aba NRM bakubye oluzungu nabo bawa obubaka naye nga bulijjo mu parliament basirise tegamba bano abasajja nabo basobola okwogera naye waliwo ekibagaana okwogera kiva kyankwanzi nembasaasira abasajja battu bamanyi bwe bajja bababbira bululu naye kati ku mulambo gw'olanya obwedda minisita mukwano gwange Peter Ogwanga abawa akazindala omu ku omu nga batuusa obubaka kye batakola mu parliament ensonga enkulu tebazoogerako era gavumenti erekeraawo okuddira emirambo gy'abakungu n'egifuula ensonga z'eggwanga tutaddeyo omwezi mulamba tutaddeyo n'olunaku olw'okuwummula ate tuspendinga ate tugenda kuyimiriza n'ennyingiza kubanga sente ze tuyingiza ku olwo zisobola okugula eddagala emulago kubanga baspendinze nnyingi era ensi ezaakula nga constitution eno woogiraba twateekawo dde ennaku newankubadde pulezidenti ayina kebe America oba ensi ezaakula naddala kale kangambe ffe eziva mu bwavu tuteekawo kungubaga fulaga ne tuzitimba ku zonna ofiisi za gavumenti ne zibbanka nga fulaga tezeeyanjuluza kwe kungubaga so sigamba kubanga waliwo omuntu agenda okusasula looni ku olwo olwokutaano wa banka we batagigule egenda mu alias okimanyi ekyo waliwo abasasula ebibiina kolo bagenda kwekwasa nti tetwakoze waliwo abatunda emmotoka waliwo abagenda okuweereza sente mu bulamba wano ewaffe sente bakadde babe bazaagala za ddagala kolo lwonna tetugenda kukola mu zibbanka Western Union tezigenda kukola ate nga tuli ku kintu kimu mu nsi zonna enkungubaga eriwo fulaga bazitimba ekibuga kyonna oba amalwaliro oba zibbanka ziwoofiisi za gavumenti zaani zonna mu baregistrar nga fulaga ezo tezeewuuba nga zonna ziri mu kungubaga emirimu ne gigenda mu maaso naye olwo olunaku olulamba lulina abantu bangi boogenda okufiiriza abantu bangi bagenda nakulyaza amaanyi abannaabwe endagaano ezimu ziggwako ku olwo
kubanga twakola endagaano eno nga tugyemu ennaku ezo. Kakati ono agenda kubala munne awambe n'ekintu kye nti nze wayisizaamu olw'omukaaga olw'essande, kakati gwe tuli ku kigambo kungubaga ate nga nammwe temutubuulira kituufu. Owulidde mutugamba tugenda babuulira minisita agamba kirala kubanga ekyolanya yali wakufa, nange Mulyannyama nja kufa era enjuba tegenda kugaana kuvaayo nti simanya Mulyannyama yafudde oba Olanya yafudde. Ensi eyina okugenda maaso, so muleme kuddira bintu byonna tubizingire mu Olanya nti katuweweereko abantu abatubadde batubanja ebbeeyi y'ebirime. Omanyi ssebo mulyaza amaanya ssebo, kati waliwo okimanyi nti omuntu asula mu kyalo ng'agamba tuli ku lumbe lw'Olanya, kati ne gavumenti we yafuuse buli kyokigamba tuli ku lumbe lw'Olanya, tuli ku lutalo lw'e Ukraine. Ebintu ebyo kati yo yeezira kizze ati kati eweweddeko kubanga tubadde tutandise okugamba abantu ebbeeyi y'ebirime, ebbeeyi ya swabbuuni. Gwokimanyi nti kati abantu bakulosinga ne bagenda banywa amafuta e Tanzania oba e Kenya. Okimanyi nti amafuta gatuuse mu 5 3 nobody bothered. Sabbuuni atuuse omuti gumu kitundu, naye ng'ate n'ekirime tetumanyi kirime kye tutunda kati. Omulyaza amaanya bw'atyo bw'akola. Buli wogenda omubanja twafiirwa baganda bange mutusaasire, tuli ku mulambo tukyali kati awo, naye ng'ate mulimu n'abazimbiddemu ebikomera kati ennyumba zisituka. Tetunnaziika naye waliwo kati abali mu njawulo. Gwe n'ogamba nti ba ashers bakusasula, Olanya teri family teri baana basoma babadde awerera, lwaki tebakoze nga ba ashers? Batugambye abadde awerera abaana 108. T-shirt ez'olumbe zikubwa omutwalo gumu n'ekitundu. Sente ezo ziragawo. Mulina tetubuzaabuza tutemeteme. Omuntu abadde abawerera abaana 108 nabalaba ne mulumbe baaliyo abo tebasobola kukungubagira mukama waabwe nga bambadde gundi t-shirt nazo netugamba nti nazo n'abakaaba nabo kwebali. Olanya alina famire, Olanya alemeddwa okwawula ali mu kyoli weerango, abakyoli bamuwambye n'abalango. Fera tuli ku kintu eki no muleme nga tusiruwaza. Olanya yafudde, tuli mu nnaku, fena tumusaasidde kubanga abadde wa mugaso. Obali wankubadde abadde akolera NRM tetukkiriziganya akole nze ndi eno akolera oli, naye ate tekikkiriziga nti tugenda kubeera ensi yonna eganye okubaako kye mututegeeza eggwanga. Twali twasaba dda president ajje nga bwe yakolanga mu COVID addressinga eggwanga, tuwulire ku kigambo therefore nga kikomyewo, naye nga ku luno kiri ku nsonga z'abantu, ebbeeyi y'ebintu. Tuli mu kisiibo, sukaali omanyi bwagula, abantu banoonya kawunga. Sinolwekyo baleme tuteeka kutuseeringa ddame, ffe mupiira tukiseeringa ddame. Waliwo omuzanyi bamuyitanga Tamale yasambiranga mu Express, yakuseeringa ddame ngadde eno kumbadde eno, kati batufudde ng'owendali atereka. Olaba atunudde eno akumba atereka eno, kati bali ku Olanya balinga kati abagamba Mukama Katonda Olanya bw'avaayo tuweeyo omulala tuwoneko ku bantu abatudimandinga kusaala. Naye ng'ekisinga obukulu baveeyo batunnyonnyole lwaki tebeesigangana kulya bintu bizze ku mikolo gyabwe. Batugamba ne mu kantingi mu parliament tebali. Kati gwe genda ekkololo waba bawadde amazzi olaba babaganywedde gali mu butebe awo. Omuntu yeegaaya chewing gum naye nga talidde ku mukolo gwa gavumenti. Lwaki tutuuka mu mbeera eyo? Olwo kati Mulyannyama nze n'aba trustinga ndi oli natuuka n'okufuuyira gundi ate nakwatirako ate nateekako obutambala 3. Tetwesigangana even your shadow. Gwe njagala ombulire ogendako ku mikolo oli wa kamera ondagireyo omukungu ng'ali oba ng'anywa. Omanyi bagamba ebisiika ebyo asooka kubeera mu mmotoka n'asooka alya akokola b'emmotoka epaakinze nga tannavaamu, abakutuza oba kulya kabaga oba kakeeki, kati n'alyoka ajja nga yingini agisibye. Kati ffe tugenda baturasitinga tutya. Naye ng'ebyo byonna mu bireesi kyekintu kye tubagamba amalwaliro. Tujja kiyimbanga luyimba amalwaliro. Olanya osanga Katonda yalituusizza naye amalwaliro
lwaki temufudde ku malwaliro ekyo tugendanga kiyimba buli program naye ng'eggwanga ddyo liri ku bikukujju bannaffe we batadde eggwanga si we walina okubeera balijje ku layini yaalyo w'ovugira ku nguudo ezimu ekiro oba emisana w'omanyira nti ozivuddeko waliwo obuntu bwe bateeka ebbali bukuba bano eggwanga balivugidde lyava ddawo erina okubeera mu leeni bavudde mu leeni eno ne badda mu eno ne bava mu eno kati ne bateeka mu eno eyingira ekitoogo naye tebakiraba ate kibi titwagala abantu bakyagenda mu ekizayiro owulira ekizayiro eyo abantu bagenda ne bagamba nti gundi yagenze mu ekizayiro si nnyangu lwaki mukisindikiriza abantu mu ekizayiro oba mwobaffe bino byonna byowulira bino abantu abamu programu nyingi ezamuhozo ziwulira ezakiwaliwo n'abamuvumirira naye nga bamupromoti nga bagala erinnya libeerewo waliwo gwe nawulidde ku tv nga yeewuuna muhozo agende naye nga amupromoti nga lwaki mwogerako omusajja tayogedde mumuleke byapositinga ku twitter lwaki mwe mwogerako waba agenze egundi agende waba agenze egundi agende naye mumuleeta mwogera ku birthday agikole bulijjo birthday zikolebwa oba yasaze emyaka oba akoze fena tuzikola agikole kubanga mukaka erinnya oditeeka mu bantu liganye waliwo ng'omuwala omubi n'ogezaako mu designinga n'omuwa ki naye abanaye wamusaba akalamba era Omumerica ye kyakola oba Omungereza omwana we amusindika n'agenda mu shopping muza mmoolo eyo n'amubuuza olina yakusabye ku kalamba era wakomawo n'amugamba talina gwe naga omwana wange mubi nnyo omuwala akati mukasa erinnya lya Muhoozi mulyogeredde liganye newe bamuwa red carpet newe bamuwa biki Katonda yakuwandako eddusu oba okitegeera era okujjako ng'alikozesa magye Mwami Museveni yesimbawo ne Sam Kuteesa emawogola mu 8 Sam Kuteesa n'amuwangula ekibiina kye kya UPM kyafuna omubaka omu Kiyonga ate DP yamala kufeeka sese Sam Kuteesa gwe mulaba kati ye yesimbawo ne Mwami Museveni n'amuwangula era nga baleesa lutambi lwa campaign ebyo Sam Kuteesa bye yayogerera Mwami Museveni tebasobola kuyimirirawo omwanza okujjako ku mundaaya mugabira obukole bufa ebyali mu kalulu ako nga wabitegedde ebigambo omubi yalangiranga munne gyava that is politics so mwe abakola ekintu ekyo era nsaba mwenna betugweno erinnya mulireke mwe muli promotinga kubanga emyaka gyonna ligenze mu bantu liganye gwe kimanyi nde mu kalulu akawedde bateekako ebifaananyi byawo ku kwinizwe ne babitimba ng'ate tali mu kalulu buli kiseera ali upcoming ng'omuyimbi Sembogga myaka 5 upcoming artist kubata kubangayo hit upcoming bagenda okugamba tuleeta upcoming ogenda okulanga Sembogga yazze upcoming Kyagulanyi yedde myaka 36 mu mwezi ogwo nakuba hit fe tulina kuzino bagiyita vibe nakuba vibe era ekyali waggulu kati vibe yabwe era tutunulire video ng'avaawo yo yagobwa kakati batandika okunoonya we babbira ensimbi y'omusolo mu bukodyo bwe batwala ewa Museveni nga bulwerezweddwa bakkaada abali mu State House kati mumanyi muzeeyi tumukoleyo kabadi kuba emyaka gya Museveni gyakukola bubadi takyalina myaka giryawo giyiiza bubadi ye kennyini ate kati Moses ali tomulaba naye kati Museveni amulekawo lwa nsonga tomanyi nti olaba Moses ali kati Museveni aba muto tehabulwa naye ssebo alina byabala kati bwe batuula awamu n'olaba Moses ali kati atulabanga Museveni atudde S6 ku Moses ali ono mukulu naye kati okubula obukulu bwe alina kubeera mu bana abamusinga obukulu kyova olaba ndi Mwami Museveni emikolo egisinga tajja nga tekuliko bakulu banne bamubeera wano gwe tulaba ku mikolo egy'embaga omuwala omutono ayinza okuleeta emperekeze entini ennyo
era omukazi ng'alina olubuto ng'agenda okukola omukolo aleeta wa lubuto olumusinga kati ono abeere modo ojja ogenderere ku mbaga omukazi yenna nga munene aleeta munene amusinga era bw'abeera omuddugavu aleeta metroni nga muddugavu nnyo kati ono abeere bulawuni ye mwami Museveni nagamba mwami Museveni waba agenda e Masaka nagamba nti agenda Masaka nze sibeera Busega mbeera mukono oba ali awo nga mulaba kubanga nasoma obutabo bwe nensoma Sowing Masazi Seed waliwo akatabo bakayita the problem of Africa ye yakawandiika kweremeza mu buyinza butaba na lulimi lumu era nkyogera nnyo ng'ennaku z'omwezi 12 March mu 1996 nga Museveni yakawamba mu January ng'ali mu kafo bakayita Acholi ini mu Acholi nga amitinze ba elder mu katabo what is African problem we kagamba yagamba nti okwogeramu kinakuwaza era I sound silly to speak to you in English as if I'm a colonial governor nga watu wayogera mu katabo ke bakayita what is African problem butaba na lulimi lumu kati nga mu Uganda nagamba but because for the last bad leadership nti olw'obukulembeze obubaddewo obubi emyaka 24 so tebafostinga kuteekawo national language mu nnimi ze tulina 65 n'amawanga ge tulina okugyamu olulimi olwo since now ayogera luzungu takituusangako oyo mwami Museveni we bali mu ndagaano ye Nairobi ne Rutwa yagamba nti okusse mundu wansi ojuulira endagaano ye Nairobi okusse mundu wansi njagala mu ssaawa 24 kubanga military barracks eno yaliwo nga n'olubiri olwo lulimu barracks officers mess ne gundi ne bulange nga bajasi njagala abajasi banna bave mu Kampala olwaleero ye military barracks yali evudde mbuli kasozi tekaliko ditachi yakigamba balutwa naye ng'ebyo byonna byogere enaasembera era bali mu ndagaano oyo mwami Museveni mwami Mayenga atunyumiza nga bajjeeko lule basemwogerere bagenze mu State House okulaba kiki banaakola bagamba tulondaani bagamba mwayogeddeko ne mwami Museveni semwogerera bagamba twayogedde nawe ali Dar es Salaam ali naffe mwami Mayenga agamba bali eyo waggulu fe State House tugimanyi mu bisenge ebiteeso balondaani agenda okuddira lule mbuyinza agamba naye kangendeko ndabe ki ekiri wansi agenda okutuukayo nga mwami Museveni mwali baleeta mannya oyo mwami Museveni nga gyali naye nga boogedde naye n'abagamba ali Dar es Salaam tomulaba era ensonga lwaki abayeekera bwe balinga batambula nga basala ekkubo batambulanga nga kyennyumanyuma kati gwe bw'ojjolowooza bakutte lino kumbe oyo muyeekera kakati bambi abamuvuganya bo balowooza nti bali kujja bbeeri bidandisa civilian mwami Museveni okumanya yakola nnyo Gaddafi we bajjanga wano nga Gaddafi alijo tukyalira mwami Museveni yakolanga bw'ati yateekangawo wali entebe ku kisaawe Moses ali jabbeeri bidandisali ali Kiruna kiva ejjinja Janati Mukwaya Abu Mayanja kati Gaddafi olwajjanga salamu alaykum swaddakita ya Gaddafi alowooza nti abasiraamu be bakikutte kumbe eno bali bakisekka kati ye buli kiseera akusoma embeera yasooka n'asoma obunafu bw'abantu baffe era omuntu avuddeyo n'amulabisa ye Kyagulanyi amulabisizza nnyo abantu abamu kana akabembereza ke mulaba mu ggwanga abamu mulowooza nti okulonda kuno kwatusala nnyo oba tetwafuna okulonda kuno kwa byafaayo nnyo kubanga ne opposition wetuuse mu 10 mu parliament wetufunyeeko ku babaka okuva mu Buganda nga siba NRM era ye kokasi ya Buganda esoose nga si ye NRM juzi twabadde kuziike wa Honorable Nyambesha Chief Whip
deputy president nga Nuupu Jinja tubadde tetusukka wano mu Kampala nga ba LC5 tubeera na Kampala na Wakiso mpozi ne Masaka ebitundu ebimu olwayo tulina LC5 okusiguukulula ekiboga nojjawo Nankabirwa tekyali kulya mberenge wawera wano omugenzi Kikungwe yawangulako omuntu ogwo kavuma embutu ne zivuga naye gwe omanyi ku luno abanene be twakubye vice president babiri mwannyinaze ow'ettaka n'abakooba Anite gwe genda oba oyagala okumanya ow'empigi genda olabe obanga abantu bano tebanoonyereza kuno okulonda ne Museveni kwatuuse n'omwekyala n'agamba nti kandeete balunnyanja bavubi neyekyanga twamukubidde abantu era kati gwe bakubulizabuliza be bana baali basaba obwa kansala ne babawo obwa RDC si be gundi gye babagamba Nuupu naye gwe kimanyi nti waliwo ekibiina ekimu kye yavubamu pulezidenti Ameria gomanyo Museveni amaze ne Ameria olaba nepulira kuma era abantu bafa abanuupu meya batugambe balina abarasisi be bawadde kimama badde bakansala omusajja yatwala vice president w'ekibiina kubanga mukyala Sebugwawo ekiseera ekyo yali president wa FDC omusajja atute Sebugwawo nga gwogamba musima batute omuntu abadde asabe esaala Masaka ngasabira Nuupu omusajja akututeko abantu ba Ane Mugisha Baluwa gwokimanyi nti amanya Mushega mukyala Janet Museveni akulira education go yalonzo okola review ya gundi education policy amanya Mushega aliridawo ne kati bagana ne bakangira wano kati wosanga ow'emmeme ennafu batuta abanuupu abefudisi babeka ba appointed so naye nga mu bibiina by'obufuzi kabe befudisi kabe banuupu nze mbabuulira wabeerawo omulyango oguyingira n'ogufuluma ffe tubirabyeko omusajja yatwala Honorable Betty Kamya olwaleero gw'ogamba nti batutte olwaleero sipiika owa w'eggwanga tabangako wa NRM mu buvubuka ne mumyuka babadde befudisi kundi abadde wano wabuvubuka mukwano gwange nnyo tumanyiganye right Honorable Deputy Speaker Thomas abadde wabavubuka mu befudisi Anita abadde ku independent nga opposition kakati gwe wojja n'otunuulira kansala gwe batutte owa Nuupu Masaka omanyi oyo baba tuteka abantu era ffe tulabye ani akulimba okutuusa nga Kyagulanyi avudde ku nsonga kubanga ayatutwala mu Nuupu ye Kyagulanyi ate n'ensonga sizize ng'omuntu ensonga za ggwanga Kyagulanyi ne bwavaawo ffe tusigala ku nsonga kubanga tuzimazeemu naye tumuliramu obwesige bw'amaanyi nnyo kubanga ensonga z'abantu ali ku ludda lw'abantu nange mulya nnyama bino byenjogera si ku bantu nti ki naye abanyigirizibwa nkugambye omuntu asaba passport naye nga talina mu mitwalo 5 agenda gikozesa ki naye ng'alaba nti passport wagifuna atandise ku lugendo lwe olw'okufuna omutwalo mukyasaagana ensi kyenvudde mbagamba omuntu wabanga asiiba naye nga awagira Museveni omusajja kye yakubyewo asiibira bwereere so kye tulina okukola abali mu ggwanga lyaffe kwe kusigala nga twagala eggwanga lyaffe bano temuba eggwanga terikala era temuggwamu maanyi ebimu abalokole be batusingako kuzzaamu bantu suubi bo bava mu ndagaano enkadde osanga omuntu ng'akutte ku leediyo ye ku makya awuliriza pasita waliwo abagenda ku visa mukama balabire ddala waliwo obudde obutagenda ku visa kati omulokole azaamu abantu essuubi era nze nkubiriza bannaddiini abasinga bamasheeke ne balevula ne bafaaza muleete enjiri muleete kutuba nga zizzaamu bantu ssuubi nga zikyusa n'obulamu bwabwe waliwo ebyafaayo nga tebikwatagana na mulembe guno nga byadiba leeta enjiri ekwatagana n'abavubuka
egoloza abantu lwaki bagoberera faza kibi lwaki bagoberera Sheeka Kiti oba Bosa oba lwaki basalirwa Muzaata oba lwaki olaba Supreme Mufti mukadde waffe Allah amusaasire ebyamusobako Zubairi Kayongo yali ayina ebigambo ebikwatagana n'omulembe naye omuntu atunulira ekidaala oba nga naffe nabyabufuzi nga ebigambo biganya okukwatagana n'omulembe n'ayogera okumala eddakiika 3 naye nga talabayo bavubuka bamugoberera naye nga yabeesibyeko n'enjiri ye so olwekyo mukyuse nammwe mugoberere mmwe mwebuuze generation eno tugenda gigamba kibampise ku mukolo so toleeta bigambo byakukyamukkiriza leeta ebigambo ebikyusa obulamu bw'abantu naye kakati olwaleero n'obeera mu ggwanga nga tetumanyira abantu kye basobola kutunda ne bava mu bwavu okimanyi nti mu ggwanga temuli kyetusobola kutunda ne tuva mu bwavu bakadde baffe baalimanga emmwanyi kwe twasomera emmwanyi neweebeera awazika naye n'otuleetera vanira ali mu nsonga wakutundula wassa ali mu nsonga tamutundula ng'alinganga luno oluzi lwa Naalongeeza omukyalo ze baatugamba temugendayo ku ttuntu naye ng'emmwanyi era olwaleero kyova olaba ndi mwa Museveni ekyo nabakikola deliberately tewali nsonga etugatta ebyobwegassi byavaawo tewali kirime naye bagamba olwaleero nti Uganda evudde mu katale k'emmwanyi teryamanyi oli yetundira piisi ze za busimu 3 oli alina photocopying tewaliwo kintu kitugatta mu ggwanga ekyatugattanga mwanyi na kofi oli ajja kungamba ebyo mumanyama byadiba we byadiba mwaleeta ki mwaleeta kutema ssubi lino erisereka amabaala mutubuulire nti we twajjawo emmwanyi kino kyettunzi ekiyinza okuyamba bannayuganda tekiriiwo kiba kitegeeza nti mukikola kagenderere okunafuya obwongo bwa bannayuganda nga mubakisa omanyi teri kintu muntu akotogera nga azibidde amazima bagamanyi naye ebintu bye batuteekerawo byakotogera bannayuganda bakwebaza nti oli mutuufu nabo basomera ku mmwanyi bano abali ku program naffe twasomera ku mmwanyi nabo bennyini bajjajjaffe ebintu bino nja biddiŋŋana nnyo kubanga ebipya bajjajjaffe mmwanyi ng'era ne Headmaster amanya nti ntuteyo ensawo ezi nga waliwo nezigulibwa ku muti ne tusoma naye kakati okujjako ng'olina ente n'otunda ente 2 naye ogenda zirundirawo batugamba n'otugamba mpozi mwewammwe mbu ente bamanyi n'otugamba ente eziba ziva embalala esanga ente eri mu Buganda wano ng'eri kumwa naye kokirabe kyakuleeta mu Buganda ebebonaabona mweri zeetaanya sikulimba bonna bali ku program mwebale nnyo mwebale comments baga yagamye nti noboba mwanya ne vanira nga zirimu omugaso James wasomera ku mwanyi ajiwe bali nnyo gambo yogera bizinga eggwanga singa ofuuka meeya amina kubanga emmwanyi kankubuulire nenga twera mujira mwita bannammwe ajuga baitwa nabaati kwali webale nnyo bane mujje tulabe tusomesa ggwanga ate mwe mubimpa okuva lwove Masaka olaba restaurant ezifumba chai kati ongamba nti nanoonya akatale k'emmwanyi naye kakati buli dduuka lirimu buwunga tugenda butunzani ate nga batugamba nti obwaffe tebuli ku mutindo buli dduuka lirimu buwunga bantu bamugamba kasooli naye tetulina katale olaba okukotogera okulyawo naye nga tewaliiwo kye batunoonyereza katale amata nago gali awo tegayina katale kakati eggwanga mugenda kugamba ky'abaana temutaddeewo vacation schools tuyige ebyemikono tukyasoma Africa runs about Europe Sigani Haji let me interrupt katono. Sigani nange nganza Eva Rogers nange musunse sigani. Naye nebuza lwaki tukyali ku syllabus ez'emyaka 16 something. Ati kati mbo. Ekituufu tugamba once we forget history the future is lost. But now the history of 20,000 teacher to go. Bw'omanyi nti tuyimba emigga Rainbow Mississippi. Tumanyi olusozi oluwanvu Himalaya naye ng'omwana tamanyi na wano Erigoni. Lwaki tetukyusa nsoma?
omwana ono n'atandika okumanya tusoma ki agenda kuba ki kubanga tulina ebintu bya mirundi ebiri waliwo kye tuyita blue white collar job blue ne white collar job. White collar job ye gwe tayi gy'osibye okeera kukola application ne blue job kwe kunoonya omulimu ogwekwokolera. Tulina vacation school meka wemba mulumirirwe eggwanga kubanga omwana wayiga obwa pulamba omanya abazimba olaba ennyumba eri wano kati oli ayagala bya pulamba amaduka gakyameruka ebyamasannyalaze tulina Kyambogo wokka okujjako amasomero abamishani n'agakabaka kyova olaba nze nina oluyimba lwenjagala mu bakatuliki ndwagala nnyo era buli wengenda mu ekereziya nduyimba ndubajjukiza singa Kristo teyajja kubanga ffe tumuyita Isa Masiya tumulina era Bayibuli tugimanyinga enjiri kubanga woba oyagala okujja kwa Isa Masiya Yesu Kristo genda mu ebibuuzo nga byakomyewo amasomero agasinga okukola obulungi g'abamisani nimbye Namagunga, Buddo, Kibuli, Gombe na Miryango ogawulira g'abamisani genda ng'ogamenya kako g'abamisani kujja kwa Yesu Kristo Isa Masiya genda mu malwaliro wane wange wokka neetoolodde nina Nsambya nina Kibuli sina mu ddwaliro lya gavumenti liri Kiruddu genda Rachel Hospital genda Kako genda Masaka bamisani singa bamisani tebajja mu Uganda ate bw'ogenda ekyankwanzi ne bavuma abazungu otofire n'asomesa ng'avuma babbebere w'Abalaaya wabajja kunuunya nsi naye ne tusoma ensoma nga kati olwaliro gwe musomesa osomesa Africa run about Europe teriyo katabo kagamba Europe run about Africa kandeetere era bele meya kankubuzeeko batugamba tuli mu global village osokwata sente ya Uganda negula ekikumu supermarket mu America eki can Uganda's money buy something in America ate obe Rwanda ku kisaawe tewali sendi ya Uganda togivunjisaho ne Rwanda ya Uganda ne South Africa teriyo ne ateza bwado zikola ati kugambye Rwanda wekka tewali nsimbi ya Uganda ku airport na sule njana abatufuka sila na Uganda shira nenge ya Kenya kweri ne ya Tanzania ne ya Rwanda ne dola ensimbi yaffe ensi ndowooza gyeriko ndowooza in fact ne Tanzania tetunda olina okuvunjisa toyina woogenda n'ogula ekintu mu nsimbi ya Uganda tuganye n'okuddira ensimbi ya Uganda ogiteeka ku Africa East Africa naye ekyalemi kubanga n'ensomesaayo tekwatagala na wanga gatulinaanyi tuli mu East Africa kati olwaleero bali batandika dokkola line e Dar es Salaam n'abanagizimba okyabatraininga ogenda basanga nti ati tugenda kola tutya mu embeera mukyuse gavumenti tukola tukyuse leo tugamba tu akaluka gani esaala zigani tukole tutya ani agamba nti biganye singa mpozi biri mu pipeline ndoza biri mu pipeline gwolowooza nti Katonda ensi eno yagitonda olunaku lumu n'ekibuga Makka oba Looma tebakizimbira lunaku lumu ogenda n'ekiwago enkota yaani ensi tugiteekateeka gwolowooza nze okutuuyana kuno kwentuuyana omanye abantu benkyusa mindset wabaddewo abantu abamu abakyalowooza nti ffe tukwata obuyinza tugenda kugoba abantu tetulina muntu gwe tugenda kugoba mu Uganda tetugenda kusiba abantu tulina kukyusa bwongo bw'abantu ogwo omulembe gwaggwawo nti Kyagulanyi wakwata obuyinza abantu bonna tugenda basiba abantu bonna bagenda amagye tugenda gagoba simanya poliisi ani akulimba tugenda kukyusa bulamu bw'abantu tubujje mu nsi eri corruption tubateeke mu buyinza obutamanyi corruption kubanga gwe bakuteekamu nti poliisi yendi yenguzi buli ripooti efuluma ekintu kino nakigamba kuti twali ku kamera buli ripooti efuluma bagamba poliisi buli ripooti efuluma bagamba poliisi kubanga poliisi gy'olinaanye neggula wabadde ku poliisi naye ffe ate obuli bw'enguzi bwe tugamba obubbi obukenunyi tugamba zino ensimbi y'omusolo egenda mukyala Betty Kamya honorable ayigigiziba yali ayogerako mwami Museveni n'abagamba abo baleke
kakati bwe balabayo feuze nabbubi nga bakuwandiikira ekibaluwa mulya nnyama okozesa abakozi abooluganda lwaki towandiikira Museveni nti okozesa mukyalawo n'abaana lwaki owandiikira nze naye ffe kyetutunuulira kiri kimu bayina obusobozi kubanga bino byonna byetumala obiwandiika naye tugamba ali mu kifo ekyo lwa busobozi azannya omuzannyo ogwo ng'omwana wa Queen afaanana Queen oba waleese mu byakira ebbanga gw'ozanyisanga Queen gwe waleese mu kifo ekyo azannyanga Prince era alina karakita za Prince oba waleese kintu kino kyo n'okiteekaawo nga kizannyanga Prince yokka yenjawulo so tulina okutereeza eggwanga lino mwami Museveni we lyakyamira okuva mu 1990 mwami Museveni we yakwata obuyinza mu 1986 yagenda mu 9 oyo yali mwami Museveni era mwami Museveni wa 9 wasanga ono amutunuulira bwati nagamba nga ninganga gwe mmanyi wali osanzeeko ku obiwo ng'ensi yamukuba nomuga nasoma ne kitaawo nomuga Lubega gwe mutabani wa Lubega ayasomanga erubiri nagamba Lubega ki ndi Abdallah naga nedda yenze ng'ensi emunyize squeeze kati Museveni wa 9 bwasanga ono amugamba naye waayi Museveni wa 9 yali mulungi naye omusajja mubi nagamba nti okuyogera kwaluwa tingamba ono Museveni ono anyigiriza abantu naga yenze naye nange natuuka ekiseera nentamira obukulembeze kubanga mwami Museveni we yajjira baleetako n'ebitanda ng'abigula bwayiso okimanyi ekyo mwami Museveni baminisita yabaleetera Nissan Rawule ngera baminisita ze bavuga waliwo bu pick up oba babuyitanga ani abantu bagamba bannaye Katonda otulagudde tufunye omusajja Katonda otuleetedde omusajja gye bigweredde ayina emmotoka olugi tosobola naddugula olaba omwana aluggula bwati naye nga luli yalinga emmotoka azigula wava mu North Cross Country musajja ng'akyali eri mu mbeera y'obwavu ate oba naye mu sipiiki togiwulidde yagambye kankiddemu kacoke ku kamera ng'esewulira President Museveni mwennyini atugambye ekyasse olanya kwa yagambye why is it so nti Katonda ayita nnyo Abafirika n'atayita abazungu wa Japan n'agamba Japanese day at 75 and Ugandans are dying at just 50 yewe meka ali mujolanya 5 mu 6 nga Katonda tadamuyita Katonda tali feya ng'oli mu 9 muna Uganda naye Mufirika Museveni alimba Moses Ali yali minister ku mulembe gwa Amini kyamugamba nti Katonda watwala kubeeni alemoro simu enkanya yatwala mutabani wa Gilbert Bukenya natwala mama natwala muwala wa jjajjange Katumba Wamala n'ogamba nti Katonda atwala naye abantu abalungi abo abaana baali bakyali bato mama wange oyo yagenda era abayikyenda mwe bali owulidde so n'olwekyo tuleme kulowooza nti Katonda akola ensobi era kyova olaba jjajjange Jeno Katumba Wamala Katonda yamusaasira kukolo yakola statement ey'ennaddiini ey'ekikristaayo yagamba Katonda kyosazeewo kyekyo oye munnaddiini ate mwami Museveni owanenya Katonda onenya Katonda nga gwoli wa 9 kubanga atutoolanya Katonda nawe nga woolinga Queen walinga akolimira Queen Katonda yatwala bamaama baffe nga ba 9 yatwala muzeeyi Kakuta natwala mukadde waffe amuzaala omukyala kuba nze nagamba bwe mbanjogera ku bakyala mbawa respect natwala maama waffe jjajjaffe azaala Museveni lwakuba kati Museveni ate yeeyita jjajja naye nga ffe tumanyi nti jjajjaffe ye yafa kakati ye nga ye tosobola kugamba Katonda sitoyinza kubeera seeka n'obeera mu muzikiti n'obuuza mwabali wano mwagala ejjana ate abali muzikiti seeka genda mbali mwanzenwa ate gwe mwami Museveni oli wa 9 nga toga nti Katonda atwala abato nga ate nawe oli Mufirika ayagala kweteeka mu Europe Katonda mwebaza nti gwakyakutaddewo ate n'akuwangaaza abantu bakuwa ekyokulabirako abalijja bamanye nti okubonereza abantu si kirungi okubonyaabonya abaana b'abantu si kirungi okusiba abaana b'abantu si kirungi abaana b'abantu bajje mu court martial abaana b'abantu badduse mu nsi yaabwe abaana bagenda ebuwarabu nakugamba gwe okimanyi nti waliwo kati tukola economic asylum
luli twagendanga ku political asylum kati economic asylum yetwala abantu ebuwarabu okimanyi nti abantu baffe bakomawo nga bagudde n'eddalu bakomyeko emikono juzi nalabye omuzannyo wano mu Afri Talent nga gulaga abantu bagenda ebweru ebibakozesebwayo nobody bothered bambasada gye bali wetunaayogerako nti abo bamulyannyama bebogerako teberiyo nga teri mwanawo so n'olwekyo ebintu bye twogerako tumala kumanya nti gye biri bintu bya ddala bannange ensi eri mu katyabaga terikyali kigulwako